nti Bobi Wine yabasinzizza yasitadinga n'ategeera nti abamawulire ba Uganda media institutions are under the total control of the state. What do? Let me create in this atmosphere, create a TV without boundaries. The online TVs. Is this a direct attack on the media? Auntie, bano tebanyonyola. Let Museveni use it. Nembaga nti Bobi Wine wabakubira ku media. Nti media yamu ekyeve wandika ku gundi ku Bobi Wine erimu. Nti Bobi Wine kakati mutunuulire temulaga laliza Bobi Wine. Naye mukimanyi nti ne TV za mwezo nanashi Bobi Wine ye last item. Mukimanyi nti mu bulletin Bobi Wine lwaki ye last item. Anti wenkubuuza. Who directed you? Senkubuuza. Can you explain why Bobi Wine is always on the last item? These media owners have learned when you broadcast in the bulletin the item about Bobi Wine, ngabantu bagenda. So where's the democracy we talk about? What these people have decided to do, the media owners, is Bobi Wine is always the last item. You keep these people glued on your TV as they wait. Why? Because the news they wait, which is different. I worked for the president for 14 years. Museveni travels the country canvassing support on the same program. Tarimba. He will use the same message in Arua. He will use the same message. This does not work well with the journalist. This is when Museveni starts a rally on headlines, 3 days later, he will move to page 3. Because the news is what is new. Disclosing, you are saying something for the first time. What the Bobi Wine is saying, for them they are like chameleons, they change according to the environment. Njabawa masanyarazi, njakubadize mundu. This makes headlines. Nti buli kaseera inachi. Kubanga the role of Bobi Wine amanyita ajja kufuga gwanga tajja kuwangula Museveni. That one I know. Na ye kyakola to excite the population. Katono nyo. Bwaba baliwa. Where is Museveni's media team? The Minister of Information in our cover is now busy campaigning for. Yes, oli ku Yugi Update TV. Kusinzira kubanga otuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agalo tweyungako, agalo kweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okonene mukade, temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message. Bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba
Enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.